SB4 Media, yefe Tuggussa Enssonga. Omulimu guno mbadde nsaba ogenda kuguleka bisa mukazi akufuira omulimu. Sobola guvaamu. Gwagala nnyo omulimu gw'ofunyemu buli kimu sobola guvaamu. Oyagala otuuke Uganda nga oliko basuubiza ali ku lisiti yo ng'omulumba bulungi. Nyina okuteekamu ba Bruno ku magye tugende. Wali basire bajja mu inbox. Ku WhatsApp ndine namba z'abayimbi b'e Uganda. Nga bagala kukolabo. Bagala masolo. Asoka ye Victor Kamenyo bakamenyo. Sabula. Omulala yesese bati naye yesese bati bambi tonvuma njogedde kituufu. Era bambuzo daddi odaddi. Yefe Tuggussa Enssonga. Muzukulu wa Kabajja yakubuuzaako omugeye Sebunya. Tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Twakomyewo Dubai. Mama Fina yatuwadde omwekesa ate ogwokusatu n'agamba SB4 genda wekka leero ku luno olambule ku mikwano gyo, ku bafaani bo, ku baganda bo, wamu ne ku bannyina bannyoko. Nabadde mpita ayita nga ndi ku street z'e Dubai awo. Nako bafaani bange bangi buli muŋŋambuuzaako. Nenengerwa mwana muwala nga ninga mumanyi. Nengezaako mufollowinga, ne mufollowinga, nampesa amakoona, paka we namusanze ne mugamba Brenda. Nangamba SB4 noonyaki eno. Ne mugamba Brenda nali agadde onyumyemuko naawe. Emboozi gye tugenda okunyumya, Brenda yagenda ogitunyumiza. Yakkiriza, yabadde tatamidde. Mulamu bulungi n'agamba SB4 ngenda kuwa emboozi gy'oyagala nkunyumize. Tula kutunuulira obulamu bwe, mirimu gy'akola, biki byagifunyemu, kusoomozebwa ki kwakufunyeemu, wamu nawe gwe omuwala ali eyo kubuulirira. Mu bitonotono bye twayogeddeko, yagambye mulimu guno tawagira baana babawala guyingira. Naye ye mwawangaalidde. Emboozi mpanvu nnyo ne Brenda. Sharing akatambi kano, like ngatera commentinga. Gamba kintu kimu nti ebigambo byogenda okuwulira mu mboozi eno si byaffe wabula bya Brenda. Emboozi eno mbadde nkusaba ow'emyaka 18 togiraba. Era Saalongo abalongo bagabe tebalaba batuuse okulaba TV. Bagambe emboozi eno tebagiraba. Tuzze kunyumyamu, kuyiga, kusomesa, wamu n'okuwabula n'okunyumirwa. Tulina Brenda tubuuzeeko. Mujje baleko abalaba SB4 Media mbalamusiza. Nawe nkulamusiza. Nange nkulamusiza Brenda, obulamu buli butya? Bulungi. Nakusanze eggulo. Nenkulengerera eri neŋŋamba si ono naye nzijja n'ompesa amakoona n'okola oti. Nabadde mu kukola. Soko yanjule ku bantu abali eyo. Abalaba SB4 Media bampita Brenda Myers. Owetabbo. Owoku TikTok. Yasuubiza okalakata abaserebu b'e Uganda. Basuubiza obakalakata. Wakakalakata kwa bameka? Nani sinaddayo. Newe naddayo balinde. Ate we bajja eno tosobola bakalakatirako eno. Era nja bakalakata we bajja. Alani Cruise yabadde eno yakuwonye. Saamulabye. Naye singa bamuguddeko. Saamulabye. Naye singa bamulabye. Nandisanyuse era naye nankolako interview. Tewali mukalakati kuba wasuubiza okukalakata baserebu b'e Uganda. Awo yo mufumbo mutya. Bafumbo batya. Baserebu kiba tunuulira Uganda eyo kukalakata. Bruno K namwepikira dda. Era Bruno K nzijja. Olwo batera okwogerako babitusi babamala. Babitusi bawike Benda naye abo nabavaako kati. Tonnafunayo gwokalakata mbe wasuubiza. Sinamufuna naye nsuubira we nadda Uganda nja bafuna. Mostly Bruno K. Obakalakata ote bakalakata ebibuuzo. We nabagamba. Nakusubiza emboozi eno ya myaka 18 n'okwambuka.
tutera okukola emboozi naye emboozi ya njawulo ate tusobola okuzikola. Brenda muto myaka bado ine myaka emeka? 21. Wajje no ngwine myaka emeka? 19 mugumu. Najja nina emyaka 19. Amini 2019 mugumu kaga. Wine myaka 19. Kati 2 mugumu kamala emyaka emeka 3. Nanti kati tuli mugo kumeka ndina 2 mugumu. Najja 2019 mu mwezi gw'omukaaga. Mpaka ne kati nkyaliwo. Gwe angamba emyaka gyoli na gwe nga ndina 2 mugumu. Omaze ko emyaka emeka? Nanti najja 19 2019 kati balamu 2019 mu gw'omukaaga kati tuli mugo kumeka? Tuli mu gwa 10 kati je emyaka meka? Brenda ndabanga gwe omwana omuto okusinza ku mulimu gw'okola. Kiki leke kiki ekyakuleetera okugenda mu mbeera eyo? Nze nave wakanga ndi mwana muto ku mbeera y'abazadde like kuvuma biki. Awo ne ntandikira e Kampala ne nfuna connection ne nzija wano e Dubai. Ate nga gwe mulimo gwe nkola wano era gwe nali nkola e Kampala. Soko leke ku myaka 14 nawe wavire e Kampala nga gwe mulimu gw'okola? Nasokela mu bibaala. Like ngokola nga waitress? Nga nkola nga waitress. Bibaala ki? Nasokela na mugongo waliwo ebbaala yali na mugongo lwakuba oyo omusajja mwelabidde nakolera ngayo gwe waitress. Jukira buli wogenda ofunayo emikwano ne nfunayo abawala ne bantwala Kampala. Eyo abakazi gye babeera ne mbeerayo kwe kufuna connection ndeeta wano. Naye ddala emyaka gye wakola mu mabaala gyali myaka mito. Wagamba nti olina emyaka 2 wano omazeewo emyaka 3. Which means wakola mu mabaala n'emyaka nga 17. Okuva ewaka mu kyalo. Okuva ewaka embalala navayo nga nina emyaka 15. Siri erabira. Lwakuba nali sharp twakulira ffe mu town. Nenzija e Kampala ne ntandikirawo emirimu gyange era gye nkola. Wajja Kampala watandikirawo kalakata? No, nasookera mu bbaala. Nasookera mu bbaala obwa waitress biki ne nfuna omuwala omulala n'antwala eyo gye yali yeetundira. Nange nengendayo. Naye tuzze nga SB4 Media kubeera nga tufuna engeri twogera naawe gino emirimu ogireke. Ndina muganda wange Mr. Michael Mukalazi wa Mukalonet Global Service bano nno bafunira abaana emirimu. Era mbadde nsaba Brenda tunavira otunamaliza okuwuliriza emboozi yo. Omulimu guno mbadde nsaba ogenda kuguleka Mr. Mukalazi akufunira omulimu. Sobola guvaamu. Gwagala nnyo omulimu gw'ofunyemu bulikimu sobola guvaamu kozi ngufunyemu ate tegunswaza. Tisobola. Tukenda kwata mpola emboozi ya Brenda. Brenda, waliko ku TikTok. Era watunda nnyo. Obuvidiyo bwo bwatambula nnyo. Obala ssente, bad black beba mentabo bingi. Ebyo ani yakusikiriza ngo like ani yakuwanga amagezi okukola ebintu ebyo? Nze nabeeranga e Uganda nga negomba bad black nga amufollowinga, Donizela nga amba followinga. Era babiyita inspire biki ebyo beba inspiringa nze ng'omuntu. Waba followinga kubanga bawemula oba lwa mirimu gye bakola? Lwa mirimu gye bakola ate nga bagifunyeemu. Ndani ba followinga? Mba following era bad black nkwagala nnyo era wena gye Uganda ngenda kumeetinga. Bad black? Gwe ogomba okusisinkana? Olwo ne president wange yagamba ye president waffe era ye president. Mwe bani? Baneko. So goleke Brenda. Kati otegese odde Uganda tulanda ku bad black. Mu meeting mwe mu kachai. Tunywe mu kachai. Yebale tugambe bigambe bitusomesa mostly nganze. Bigambo ki byabagamba? Ebyokwekuuma obulami wofuna omusajja mwambaza akapiira bikinga ebyo. Okunoonya ssente omukazi eno olina okunoonya ssente. Mulimu gona kasita okufuna mu ssente beera mukozi so si byakutuula ewaka nze ndi muto naye ate neekolerera. Brenda, olina emyaka mito bazadde bo bakyaliyo? We baali ne basista bonna. Bamanya omulimu gw'okola? Bulijjo balaba social media nendooza kosa jo sister ongero yansindikidde message mbu babilaze maama. Ne mugamba it's okay cause n'ennyumba gye nabazimbira evudde mu mulimo gwange lwakuba babadde tebakola ki tebamanyi mulimo gwenkola nengamba it's okay baba kitegera bakitegere kasita nagufunamu n'ekirala obulamu bwange bulamu neekuuma sagala manya. SB4 Media Tuggussa Enssonga soka osharinga katambi kano likinga
ate tukomewo. Omulimu guno mbadde nsaba ogenda kuguleka nisa mukalazi akufuira omulimu. Sobola guvaamu. Gwagala nnyo omulimu gw'ofunyemu bulikimu sobola guvaamu. Brenda, olina emyaka mito, bazadde bakyaliyo? We baali ne basisita bonna. Bamanyi omulimu gw'okola? Bulijjo balaba social media n'endowooza kosa gyekisongero yansindikidde message mbu babilaze maama. Ne mugamba it's okay cause n'ennyumba gye nabazimbira evudde mu mulimu gwange lwakuba babadde tebakola ki tebamanyi mulimu gwenkola. Ne ngamba it's okay baba bakitegera bakitegere kasita nagufunamu n'ekirala obulamu bwange bulamu. Tuggussa Enssonga. Nyongera okujjukiza bannaffe aba mu Caronet Group Service era papa wange kutumiddeko nnyo Mr. Mukalazi Mayiko Saalongo. Naye teyaŋŋamba munnange nti yafuuka Saalongo kyamukisa mulungi era okutambula kuno okulaba. Bwe nakomyewo ne Nalongo namulabyeko. Naye ne nga mbaagala nnyo ne yanzizza nnyo okunjagala ne Saalongo ebirala tusijja kubyogera. Nange kutumiddeko nnyo muganda wange. Nenga tuli Dubai etusinzidde olwakula leero okubeera nga tukuweereza tuli ne Brenda ku TikTok ko yaliko nnyo nga w'amaanyi. Kano kyali ku TikTok. TikTok zange bazibaninga nnyo ku luno naavuddeko. Lwaki batuwansonga ki lwaki babani? Napostinganga nnyo ssente kati wano mu Dubai tebakkiriza kupostinga nnyo ssente akawunti nga bazitwala nenfuna endala nga bazitwala endala ndowooza bafani be bazitwala munange. N'osalawo okubyensonyiwa bya TikTok? Kweri ndina endala ya Brenda 060 naye yo sigiteekako biringa byali kati yange oba oyagala nfollowinga mu mirembe so si video ziri ze mwali mumanyi. Video ki ze twali tumanyi? Ze napostingangako ssente nempita abawala bajje tukole ssente nayita nnyo abawala okuva Uganda bajje tukole ssente. Era gyapostingako ssente zalinga zizo? Eyo akawunti gyeri lwakuba video ntono bagita Brenda 10 gyeri ssente zaali zange ate ngova kuzikola? Yanga mba kuzikuba. Ozikuba? Like okukuba oti? Kale ngova kukola? Ngamba kukola, yes, ngamba kukola. Kitegeeza oli mugagga? Siri mugagga nnyo naye ndinezimala. Walinayo ku mwana? Sizalangako. Bino byokola binakusobozesa okuzaala? Ate nga lwaki nze omuntu atali ku famire ate kati lwaki mba sizaala wenaaba netasiba omusajja obadde nja kuzaala kozi ndi mulamu. E Uganda olinayo omusajja? Sinayo naye ndina ka boyfriend kange adda kalina kasoga twekyawa kuba we kanziba ssente zange. Kanziba ssente nze wenjagala omuntu mwesiga. N'omuwa? Namuwa akawunti gundi yange akakodi ya banka nekazibira ku simu. So era gy'oli mu balaka era ogenda biraba. Wali Uganda wali eno? Nali Uganda nga sina planning jukira nali Uganda nga nkola guno mulimu era Uganda oba okola guno mulimu obeera ne ssente zo nze nina ssente zange kati nemwesiga ne tugenda nga ku mapera ne tujjayo ssente nemuwa pini babita code pini awo ne tukyankalanya mulimu nabba esimu yange nazibira okwo. Mubaraka nazi? Musoga gyali nze namukyawa. Teyazikuddiza omuntu okubba tezaali nyingi zaali miliyoni 3 teyazinziriza era twayawukanirawo kuva ne kati tulanga bamuwuliza tomukulira kasimu okumubanja mulaba ku social media ate nga mubanja ki yanziba nga busente nabutono ate kati nafuna ezisingako awo kati sina kyemwagaza. Brenda walazizeeko n'olumirirwa obulamu like how ntya nomanya nti obulwadde gye buli nomanya nti bino byemposti nga byenjogera mu bantu time ejja kutuuka mbyejjuse kozi nze kyengamba guno omulimu olina okwekuuma buli myezi 3 oba buli mwezi oba olina okwekebeza akawuka ka siriimu. Baana yange ne Dubai obulwadde gye buli kati waliwo abaana bawala bajjamba olw'okuba muli ba kampani obulwadde gye buli mulina okwekuuma wadde mulina aba boyfriend bamwe mulina okwekuuma. Kati kyekikwekebeza ekitegeeza mwenye n'okugenda live? No, mulimu abalina ba boyfriend okitegeera boyfriend tomanyi wajja avudde wane Dubai tuli bakazi bangi
boyfriend asobola genda asobola kujja ng'ewange tomanyi oba tukozeseza tutyo kitegeera kati gwe waba girlfriend wo oba olina okwekebeza but minze nkozesa bupiira munange nkozesa bupiira kyobola sina na boyfriend ate waliwo wobeera ku video wa postinganga nga oli open n'omulimu gw'okola mugamba nze leero nafunye ono nafunye ssente bwezi bannange bad black webali muddeeyo tosobola byejjusa like ng'okuze ng'ozadde abaana sisobola kozi na omulimu nagwenyumirizaamu nga nfunyemu ssente era kyobola nakolanga vidiyo nga nenyumirizaamu nga nsima ne bad black sisobola era ne kati mbeera ku Facebook Instagram nga noonye ezo vidiyo kuziraba memure sekemuko sisobola tebinswaza oba abaana babiraba bendizaala bebamanyi ola ne bamama babirabye tudde ku sayiri y'abazadde okubama akafaananyi ngozeyo nga dadi oba mami nga kitegeeza ab'okukyalo ogenda kubamira ab'okukyalo oba bakitegedde era boogera kitegeera naye tebintiisa mama yakitegedde era juzi sisita wange namugambye muwe odiyo n'akitegeera ne mugamba mama ennyumba gy'olimu nze nagizimba tewansomesa saasoma olowooza sente nazijjawa nazijja mu guno omulimu kati ab'okukyalo beba bampita malaaya its fine kozi ngufunyemu ab'okukyalo okimanyi boogera so n'owoba otya n'oba okola mu office ab'okukyalo boogera sometimes nga tukuze tunoonya obufumbo naye kigambibwa nti omuntu akuwasizza kisinza mbeera gyakusanze mu kuwa ekitiibwa waleezizekao n'okirowoozako nga otuusa okwagala okufumbirwa nakyo bolaba atengezaako okukola nnyo okitegeera nandi kirowoozezaako mbu omusajja kati abasajja abagala balinako ku sente musebo kitegeera omusajja nowobeera ola ne bad black teyafumbiddwa bad black yafumbiddwa kati nange nja kufumbirwa ekiseera we kiba kituuse nze ndinawo sente zange so si bino ebyokwegayirira mbogenda kumbuuza ate wasoma ate bikinedda kasambira n'akasente kange we ndiba njagala kuzaala ndifuna omusajja noba batankubye embaga kali wati kiri nti nenfuna omwana ebirala saagala mmanyi SB4 Media Tuggussa Enssonga kwoli nakozeeko okunoonyereza nga abaana ababuwala bannyinaffe abali eno Dubai b'otambula ekyo n'osanga babeera bakola omulimu nga Brenda gwakola neekozeeko okunoonyereza nakukoze ne mukwano gwange yafuuka taata wange ambasada wange Mr. Mukalazi Mike wa Mukaoneti naŋŋamba nti abaana bo b'osinga okulaba awo bafuna b'ekampani eyo Uganda ne bamuleeta ne bamulima nti balina emirimu bamuleeta ne bamusuula awo ku Banias oba banga Banias bamusuula ne bamubulako kati ng'omwana option ye alina kuyingira mulimu ogwo kituufu abakazi abasinga bino bye bagamba bakadama bakuwa omulimu bakazi bangi benyingiza guno omulimu bakadama batuuka wano ku airport ne babajjako obutabo ne batabawa mirimu olina okulya olina okusasula rent ne bajja ne bakola nga nawe oli proud okubanga babayingiza kasita kinti bakufuna mukitegeera bino ebintu bya mukisa nze nakufunidde ekkubo sifaayo oba onaagusiima oba togusiime nakufunidde ekkubo nakuwonyeza kusula ku kkubo wojja n'ofuna ssente thats fine nze tebinkwatako oba ofuna oba tofuna buli omu n'omukisa gwe kiri nti nakufunidde ekkubo bakazi bangi babikola naye nga bali eyo basirise temubamanyi naye nga mbeera nabangu nebadde kampani ne bajooga naye nga nyagala kujjukiza gwe munange gwali eyo wewale zi kampuni ezireeta abaana eno okusula ddumu tujja kwaba kampuni ezo nina kampuni nyingi era abaana bangi bensanze bampadde lisiti ya kampani olinga buli omwana ali ku street abamu basula wabweru abana basula ku mabiiki tebalina yadde ekyokulya era nakoze okunoonyereza nina kampani zinga 15 ze nawandiiseeko wansi njafuna olunaku mbaabye mwekwadde kampani ya Mukaoneti kampani eyo ejja kujja Uganda kusaabaze kuleete wano funira omulimu nawe oyinza obanga oli wano e Dubai by the way oyinza obanga oli wano e Dubai nagwabula bannange weesige Mr. Mukalazi Mike wa Mukaoneti ajja kubanga akufunira omulimu ate ove nkutetenkanya obulamu saagala naawe beere nga Brenda twali tuteesezza kyokozeko okikoze mama wo muzimbidde ennyumba nawe obulamu obulidde okute ku masimu ag'ebbeeyi
abasajja balabye ababuli kala abaddugavu Nigeria buli omu olozezzaako naye guys kyembagamba mujje tunonyese mujje tukole onzo nsubira okundaba sisuubira musajja mufumbo nkimanyi andi nzize kujja mu bintu bino kiki ekisobola okukwetanoga nti nzikiriza omulimu guno waffe nga mikwano gyo tetusanyukanga okola tukoze tutya okuguvaamu sifunangako nakiroto kiguvaamu nafuna omuzungu emarina eri ewabirayo abazungu yali asazeewo okumpa buli kimu ndowooza yali agenda n'okunzija mu Dubai singa nakiriza naye nga asazeewo okunzija mu guno omulimu nagamba sisobola kulwaki ogunyumirwa ngunyumirwa sina mulimu gwensobola wenatuuka Uganda njakola bizinesi omuzungu yali agenda kujja mu mulimu guno akwe buli kimu eitegeeza guno omulimu nawe oddawo n'oyoya n'ogamba nti leero nedda guno omulimu jjukira oba wamanyira kufuna sente za buli lunaku tosobola nze sisobola kufumbira omanyi ki oba omuzungu yali agenda kukuwa sente za buli lunaku namanyira kufuna sente za buli lunaku kwewa emirembe kitegeera ali yatulaba ku SB4 Media tetukuwagira kuyingira mulimu Brenda gwalimu gulimu sente mujje mukole kasita mwekuuma nze siguvaamu gwe buntuusiza wendi siguvaamu ate am proud of my work bino bye mulaba ku social media enyumba gye mwalaba sente zempostinga zaava mu bizinensi yange nze capital nze bizinensi mujje tukole omanyi tuwaliyo ebirwadde gyebiri sirimu enziku biki naye kisinzira weekuumya otya okitegeera nze wendi ndi mulamu wekomadde okwekebeza ndudde gati ng'emyezi 3 osubiradde okugenda okwekebeza nze kati nze talina musajja nze nkozesa kapiira kati nekebeza ntya ati waliwo okukozesa akapiira nekawaba nekabika era wekabika ng'ogenda mu ddwaliro nga bakuwa eddagala nekigwa buzibu ki bamusange nabakola emulimu nga kuba kunoonyereza kwe nnakoze nti poliisi zimanyi bubazuukanya poliisi wano e Dubai mungi Dubai wano mungi ate muli abafere bangi okubba ssente ebikinga ebyo kati poliisi ogolaba egoba nnyo sikugamba egoba fefeka poliisi yawana e Dubai egoba buli omu naye abamu bagamba mpa egoba abakazi kukubo nedda poliisi yawana egoba buli omu webakukwata wali mu mulimu guno balina ekibonerezo kyabakusalira wano webakukwata ng'okola Neko anti twogera mulimu bamu tebabitegeera babitegeera naga eno puroguramu y'abantu bakulu omwana omuto tojja ku puroguramu eno webakukwata ng'okola guno omulimu poliisi yawano wekukwata ng'ekusanze kukubo mu guno omulimu ekubuuza obadde okola mulimu ki woweegaana egenda akusiba nnyo ekusiba nnyo naye wokkiriza okola guno omulimu era egenda akutwala oluusi bamanyi okusesemayo ne bakuta batuyita bamasikini ne batuta tebakusiba naye abamu babasiba n'omalayo emyezi 3 kasita boosi wakugulira ki tiketi awo n'ogenda mwina baboosi mulima nze siina nze boosi tukize ne bakukwata kati nze engeri gye siina boosi oba olina mukwano gwe gwe weesiganya n'omuwadira mu 10 inikeesi olwaki olwa tiketi enikesi nga bizze bubi kwotandikira anti webakukwata bakusiba n'omalayo nga wiiki oba myezi 3 kisinziira oweewozezaako otya weweegaana mumalaaya bagenda kusiba naye wabuliza obadde malaaya bakusiba ne bakusaba bugundi tiketi oba olina boosiwo n'agikuwa n'ogenda mikwano gyo ewaleka e Kampala toswala okubeera nti oli mulimu guno gwekiwulira bali oli mulimu guno nze naye siina mikwano gye naye ndina olwedde gibikola lwakuba babikolera Uganda kati siina bwenswala gamba nabasukako kati mirevo ya waggulu era kati gwali Uganda siina tolina wonenkana kati ndi waggulu nnyo lwaki obweyagaliramu omulimu Brenda ng'ate buli muntu akuvumirira kyokolwa kibi waliwo ddiini ki bakristaayo ano omwana
mwana alinga badi black yenyewe. Ole mkristaayo osabako. Kuba nzija bana neno tewali chache no tewali chache. Ndagwe no. Nze sizimanyi. Utakubuza nedda wemba nfuluma era nsaba wemba nfuluma ngamba mukama njagala sente mpa kisajja nkikuba omutwalo gwa doolo bagwa euro nze nsaba nesigenda mu chachi wano tewali chachi sizimanyi sokoleke amanyi omulimu gokola kikolwa kibi kyagwa sitaani nkimanyi naye munange nga tuze ku bizibu byofunye mulimu guno ng'oli eno ekizibu kye nafuna poza okunkuba mananga omusajja omu yankuba slap eizo yankuba yali mu Nigeria by the way aba Nigeria balina empisa mbi kasita kukwana n'ogaana jukira tebagaba sente nyingi omu Nigeria yakwana yankuba slap kuva nagamba guno omulimu oludda mu sokole mwali ludda twali mu Kayembe twali tetuli kukubo twali mu Kayembe obubala bwa wano butono babuyita buyembe mwali mu Kabaala n'akusanga nakwana n'ogaana yayagala kusula naye yali tazize kugula yaze kwana bukwana anti kweko okugula waliwo aba Nigeria betumanyi balina empisa mbi yali taze kwana byalava ate wano wali lava waliwo aba Nigeria balina empisa mbi bananga aba Nigeria balina empisa mbi kati gwagenda kujja ng'okoze eki ng'omumanyi okitegeera olusi baba baze kutubalako sente bamanyi tulina sente ng'amanyi wakutwala agenda kuba w'omugaana ng'akukuba ate kati bamukola ki kati wakuba tosogana wawabira esaawa ewe muba mu buyembe tosobola amuyitira polisi kozi mubeeramu abantu bangi ate batunda mwenge wano mwenge tebagukkiriza Brenda ugenda kwerekereza emboozi yo mpanvu tujja kufuna mu mboozi ey'okulala naye obako obusembayo wena basisita bo nze lastibone waka tuli bantu bameka tuli bantu bataano omuvubuka omu abawala bana era nze lastibone era babiraba mubiraba baganda abawo basisita baba bakulu bo kikyo solo bagamba nanti bafumbo kati sina byembagamba nze ate mu family bambi tebabikola mu family nze akola guno omulimu lwakuba mukama yanyamba nengufunamu nze muto ate mu family kozi ne sister wange omulala ate mbadde ntesanga wala nti ogufunyemu oguleke kuba kati ng'omunajero yakukuba tojja kusanga ate omu Pakistan akusambe ojja kusanga ate omuki akube essasi zama basisita bange mbagamba mwakera nnyo obufumbo nze mundeke nkola amajja gange kati Brenda mission eyandese kujja mulimu ompadde magezi ki mulimu ogwo gwoba ogenda kumpa sente mikaze sitafuna nyinza okuba nga ngenda kuwa sente ntonoko sente z'ofuna naye ng'obaliridde obulamu bwo gye bujja mu maaso tonnazaala tonnafumbirwa ne famire zaffe zino bazadde baffe abatuzaala tusala tubawa ekitiibwa okubawa ekitiibwa sikera kumakya nobafukamira nobabuuzaako ebintu byetukola eno nga tetuli kumpi nabo bibaweesa ekitiibwa ti SB4 ze afunye mukwano gwe Mr. Maiko wa mutima mulungi ayamba kwegamba yetoolera mu bantu ab'emitima emirungi abakola empisa ennungi ekitiibwa ekyo kiddala mu bazadde bange kitugwe Brenda twagala tonnakula okyali emyaka 21 emyaka gikyali ndowooza bino byenkola era nga webangamba buli nnaku mbikola olw'okuba muto maybe wenatuuka nga 25 eyo tomanya nyinza okukyuka okitegeera bino byenjogera mbusobola guvaamu maybe buto naye wenatuuka nga 25 tomanya nyinza obivaamu nengende waka nenkola bizinesi zange era ne kati singa njagala nsobola genda Uganda andi kati wano osobola okutandika okupulaninga retirement yo mu mulimu naye tukikoze tutya osevinga era wano waliwo abamobile oba totute ku gundi ku banka za wano waliwo abannayuganda abasindika sente wano e Dubai tetutereka sente kozi ng'omanyiza visa change na rent naye kusevinga wano okugulu kumukuli wano okulala kuliwa Uganda sawa yona odda Uganda kyovola nze sitereka sente nga nze era nze owa mobile naziteeka mu banka ate siteresa bazadde banange sina gwentereza sente kozi ze nabawa ne bazimbamu era ne bandaga bifaanani naye ku sente zange z'omuwala nze nga nze terekera mu banka yange omaze emyaka 3 toddako Uganda osuubira ddi okuddako Uganda maybe mwaka gujja kozi guno nadde ngendagendayo mu December kati nekyanze
ngenda y'omwaka guno. Lwaki weekyanzi? Nsagala Uganda tenatereera. Tenatereera. Njagala ngende ndye ku ssente zange ze nakola. Wano sawa zino Uganda mbubeebase kati. Bali kafyu. Kati nze ngendemu ebyo bandise ssente zange. Nze atali mufumbo nyina ogenda Uganda oba akamotoka kange nkavuge n'emikwano gyange tugende. So si byakafusa wa bbiri muba mwebase. Oyagala otuuka Uganda nga oliko basuubiza ali ku lisiti yo ng'omulumba bulungi. Nyina okuteekamu babbuluno ku magye tugende. Kati we bakafyu tunakikola tutya munde. Olwo Bruno watanaakubula kuba si mwangu wa kulabika. Abaana gye bali. Bruno wanaagaana nga ntitya nange waliwo basereba abanneegomba bayingira mu inbox yange naye nga sibagala. Sokoli. Waliwo basereba bajja mu inbox. Ku WhatsApp ndina enamba z'abayimbi b'e Uganda. Nga bagala kolabo. Bagala masolo. Ngaba. Sokoli. Ate banaakusanga wa. Walayi mwebali katulabe. Kuli asooka ye Victor Kamenyo oba Kamenyo. Sabula. Ajja mu inbox yo. Nega twogera omulala yesesebati naye yesesebati bambi tonvuma njogedde ekituufu. Baba jesi bafaani bo. Asidi afaani. Nga kugamba nti njagala. Era bambuuza odaddi lwakuba esimu endala njirese waka nandikulaze chats. Mwana ono mwaka. Kulayini ye Uganda. Amanyi kwa badi black wencha. Sokole katolo Kamenyo nga jamu inbox. Yagwa mulumba yakulumba. Ye yanumba twatandikira ku Facebook ate nga ye Kamenyo yennyini. Ne tugenda ku WhatsApp twogera natandika ngomperezaayo sente biki njagala kukalakata biki. Ne mugamba toyina sente. Kazi oba oyina sente. Banzi nze banepikira just no. Ate nga tebali ku list byabo benagamba okalakata. Ku list kuliko bani? Kuliko Aliyidde Brenda babintu si oyo ogundi. Banange Bruno ke waliwo banja bampostinga ku social media zaabo bayimbi b'amaanyi mbeerabidde. Nenga bampostinga just. Ng'ogyeko abayimbi waliwo bannabyabufuzi bote muri walina ku list yawo. Tewali banange omuntu gwe nayi neegomba before edda lwakuba muwakitiibwa sobola mwogera yali tana president waffe muwakitiibwa oli omwego. Nali mwego just kumulaba si kumukalakata nedda naye mwegomba kumulaba si kumukalakata n'ate yajja wano e Dubai ne mulaba Bobi Wine n'owulira obulamu. Nasanyuka nnyo. Okay, waliwo banno abakola emirimu gy'olimu wano e Dubai. Obubaka ki obusembayo ku Dubai? Like bawakamenti bo. Muyanga bameka bayira we mukolera? Dubai ng'ovudde ku bano banalo nalongo ne salon buli mukazi yenna. Kyogedde bubi. Mulimu bano abakola buuza nze wano sina weesimanyi waba nabeera bambala uniform nga bava ku mulimu yesi bakola naye ate ekiro nga bajja wali jesi no wano abakazi abasinga tubeera nabo ekiro naye mbagamba banange mwe abaganza abateeka mu basajja bamwe sente ne mwerabira famire zammwe mwebeereremu ate bamalaya babikola nnyo. Nze nno mbadde manyi nti mulyanga abantu nga 20 benasanze awo. Olabika wayiseewo katono naye tuli bangi walawo nawe otamanyisa tuli bangi. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga programu ene badde kutuusibwako bannaffe abamu Caronet Global Service bali bakufuna nno emirimu wano e Dubai. Gwe ng'oli mu Uganda nga wali agadde okujja okubeera nga okwasaganya oba nga okolerako wano ofune ku sente ate eziwerako jangu bakusimu eri ku screen yo ya Mr. Michael Mukalazi bakuleete bakufunira omulimu naye siwagira mwana kuva Uganda nga zize kukola mulimu Brenda gwakola kyo kiwagira era Brenda ngenda kufuula mukwano gwange nnyo ogobe mulimu gwe gw'olimu era mungoberera nnyo ne Brenda ono njagala nkufule sister wange. Mumugoberere mpaka webirikoma agenda kubabuulira buli kimu. Njagala nkufule sister wange n'owulidde Uganda sijja kukita kalakata n'omu. Kale mukwamu. Bruno kesigala mukukiza mukalakata. Kamenyo sigenda kukkiriza.
Sasa bakisigenda kukkiriza mu kalakata. Bona Njagala ojje Uganda ogenda kufuna musajja wakufumbirwa. Nowe mufunanga amaze obadya. Omusajja okufumbirwa nja mufunanga amaze okulya abo benasuubiza. Bose nawe ubanga tonda kubadya tedi kufumbirwa. Teri kufumbirwa nyina otukize nze ekiroto kyange kyakubazina bayida. Nga sinabakalakata era nja kolanga bu video mpaka we munawulira nga mukoye mujakiriza lwampaka. Ate mulinde nkomewo. Gwe Bruno okay. Linda nkomewo. Very serious. Brenda nemye. SB4 Media Tuggussa Enssonga nze muzukulu wa Kabajja omugeye Sebunya. Sharinga katambika no program eno ebadde y'abantu bakulu. Program eno ebigambo bena by'owulidde bigambo bya Brenda Miles. Brenda Miles. Mu following ku TikTok Brenda Miles 06. Pia bambi mpya. Ningi de namba yako minyongo mu chat ngao. Namba ziri eri gundi njazi ndinesi mubiri eya Uganda ne ya one. Kati chattinga nabakula ni ya Uganda. Eno ya business eba one. Eno ya business ya one kati ali Uganda banko agazati. Era ko WhatsApp kuno kuliko abampercent so si bya kumpana. Kuwa just we sent oliyeko. Chattinga ngomanyo ina business so si bya kumbuza mbu how are you for what? How are you bajiria? Sobola sigaba namba yange ngamba oli Uganda. Ine chongamba. Omuzadde ali yarabika nakatambi tandika okuteekateeka omwana wo Salongo ne Nalongo tutandika okuteekateeka abaana baffe. Oba oli awo singa Brenda yasoma ogembe tewasoma. Nze saasoma nadduka ewaka nga ndi mwana muto saasoma. Nze saasoma banange era newonvuma mu luzungu sibimanyi. Nasoma kimu sente manyi kimu how much. Omubuuza how much? How much? Oba sente meka ne mugamba ze njagala. Naye by'okusoma mbukogera luzungu simanyi naye luzungu lwemanyi how much sente meka. Muzadde alabika nakatambi tandika okuteekateeka omwana wo. Olina omwana wo w'obuwala fuba okubufuula mukwano gwo. Fuba okuyiga byayagala. Ku lwaki Brenda yaddukayo ewaka? Yona tetugenze eyo. Tetwagadde nnyo kuyingira mu bya famire. Tokkiriza omwana wo okukubulako waka kudduka. Gwe muzadde ali eyo. Omwana mufuule mukwano gwo tolina mufuula mulabe wo. Brenda laba gyali eno yes akoze. Era mwebaza okubeera nga tusobodde okubikira bazadde bo. Abazadde bange edda bali tebanjagala okitegeera kozi naye sirina sente bakuvuma bakola ki naye kuva lwe nabazimbira ennyumba bakulu bange kati bakulu bange tebeefunda naye tebabikoze naye maama wange kuva lwe namuzimbira ennyumba era anjagala nnyo SB4 Media tetuwagira gwe wenna ali eyo okubeera ng'oyingira omulimu Brenda gwakola kiddamu SB4 Media tuvumirira omulimu Brenda gwakola andi tetwalyagadde tetukuwagira kuva Uganda ng'oze ono okukola mulimu gwokola. Tugenda kufuna campaign tutandika okutuuzanga bannyinaffe bano oba oli awo tubabuulire ebibi ebiri mu mulimu guno oba oli awo tunaakendeezaako waliwo okuba no ng'ofunye ssente bukadde 15 n'ozimbayo akayumba eyo naye manya nti ate waliyo akaseera kogenda okulwala akaseera kogenda okubeera nga oli mu mbeera mbi nga bwejjusa lwaki nkola omulimu guno. Olunaku newoofuna abantu abasukka mu bataano obulwadde nabaana yinza okukosebwa oyinza otuuka ekiseera okwagala okuzaala omwana nga tokyasobola oyinza otuuka ekiseera okwagala okufuna omusajja akuwasa nga tokyasobola. Tegera Brenda nga sikyasobola kufuna omusajja akuwasa nga buli omu akutya. Nze essuubi ndirina kozi ne Bad Black ali mu bufumbo era nja kwekwata ku Bad Black nkubuze wakozesa ki kozi nga bwendi kati nawe wote bwewali ate n'otulaga machuwa ne kati oli mu bufumbo nange sawa we naatuuka nja kufumbirwa. Tubiinako ku bagenda okuvuma nga bamaze okulaba programu eno bagenda kujja bakuvume comment bana yange abagenda kumvuma mbeegayiridde mujje tukole kyemayo abakazi mwe abagenda kumvuma nti abakazi abasinga mwe abagenda kumvuma kyokka kisinga okunyiiza muli bakazi banange muli Uganda landlord baba konkona muli yote mulina byakukola kyokka gwe mugenda ovuma akola ki yeekolerera. Nze Brenda Miles munvume sina kyembagazi tonkubira essimu ng'osaba namba ya Brenda mbwakwete mulimu
tonkubira essimu ng'osaba namba ya Brenda sigenda gikuwa. Bwenawe omusajja ng'oli eyo oyinza okuba ng'oli Dubai ng'ennyonta ekuluma. Tonkubira essimu oyagala Brenda afukuze, no sigenda kugikuwa. Brenda njagala afuke muganda wange, tumuwumbewumbe mpola mpola. Era njasaba mama Joy tutandike Brenda tumuteeke mu ssaala, alabe omusana, tumusabire ne banno abakola omulimu nga guno. Emyaka emikulu tusigifaako, naye abaana abato ng'emyaka gyo tufube nnyo. Myaka 20 toli muto, yes toli muto naye ng'oli muto. Kyenga katambi kano comments zo tuzaniriza tuwengane magezi okuvuma si kyekikulu, si kyekigenda okuyamba munna Uganda. Bagambe banfollow ngene ku TikTok. Mumufollow ngene ku TikTok Brenda Miles 06. Ne ku Instagram Brenda Miles 2020. Ne ku Facebook Brenda Miles. Okay. Mukaloneti nyongera okujjukiza Mukaloneti Global Services bano nno bakuleeta wano Dubai bakuwa emirimu egisava nobeera nga ate okola. Bona wenanga oli eyo Uganda wire ekunyize akasente kabuze, musala ofuna mutono bwe oyune bannaffe Mukaloneti bajja kubeera nga bakuwa ekituufu bakufunira omulimu. Omuteesaganya nno obulungi bakukwatizaako nojja wano eno nobeera nga ate okyusa obulamu otuukiza n'ebirooto byo. Nakutumiddako nnyo Mr. Mukalazi Mayiko, nenkutumiddako mama waffe Naalongo, ontwala ddindayo ku balongo. Mbagala nnyo nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya. Genda ku Facebook searching SB4 Media Tuggussa Enssonga olikinge page yaffe eyo. Beera bulungi weera. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.